soma myaka sente 10 2 3 akasente kaakano procent ozirabye tuzisasuddeyo to disappointing abantu faayo anti woyogere naye mukole obudde obutuufu ne Anthony bw'anaaba abagambye ovengeri ojje time obo budde bw'anaaba kuwadde oyige oba bebe onajjanga naye oba oli anamukwatirangako teekayo omwoyo oyige guno omulimu gwa muntu kasita oguyiga oba oguyize ne bwolekera ku machanga sonko oba nfudde oba njawukanye naawe ekyomuntu okisigaza ekyo badde okimanyi beyanza nnyo be bali kunyambako iye naawe we bali kunyambako so school fees atuuse twagala oyiga ebintu bulamu butambule iye okay nja kwongera omubuulirira kubanga mwana muto ffe twazaala tukuze naye awo batandikira ffe twali tetunnaba kumanya basajja kati nja kwongera omubuulirira ajja buli kintu ajja kikolera mu myaka gy'emituufu. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 10. Kale nze Sonko Muhammad omukutu guta nti kwe tuli twongera okubaanirizaako nga bulijjo tujja ne tubawa updates tukola amawulire ag'enjawulo embeera efanaganako ng'eyo. Tuli Bukasa eno eri mu Kirinnya tuli mu Bweyogere Kira municipality tukomyewo okujja okulambula ku kyali Kiprosi naye nga twabasuubiza mu programu yaffe eyaggwa emabega twagamba tujja kukoma tulabe waawo wagenda okubeera ate nga atandika okuba nga bamuyigiriza omulimu ogw'omutwe. Mirimu nyingi egy'omutwe naye bwe twatunuddemu ne gyali naye mwennyini kyeyatunnyonnyodde nga tulaba singa ayiga okwasaganya ebyokusiba enviiri kiyinza okuba nga kituyambako. Wano we tuli ndi naye era twagala okuba nga ate tubalaga kyekiriwo kyekigenda mu maaso. Tuli mu area ki kyekiriwo sente n'ebirala byonna tubebaza munabaze batukwasaganyizaako kuva gye tuvudde. Twongera obajjukiza ntukola airport pick up oba okoma wano mu Uganda osobola kuncontactinga ku namba y'essimu gy'olaba eyitawo wansi n'obookinga ne tutambula ffenna. Kale tuli Bukasa wano we tuli tulina omukyalo omu tuzze okukyala ayigiriza abantu ku kyalo kino okuba nti bayiga okusiba enviiri nga bw'olaba sayidi eno tuli ne Prosi kyali ki abantu abatera okuyiga enviiri bayiga nga bakozesa ddole nga bw'olaba bw'oti ono gwayina wano kwe batandikira era guba omutwe gw'omuntu n'abeera ate ng'agenda agattiriza paka bwayiga okusiba sitayiro z'enviiri ez'enjawulo. Prosi oli otya obulamu buli butya? Ndi bulungi sirina buzibu. Embeera ogisanze otya eno wagamba ki and so on? Eno walungi tewali buzibu. Tewalina buzibu bwonna? Iya. Okay, enviiri twasembayo okwogera naawe ng'otugamba mwafunye we mugenda okuyigira noli anti ogw'okumirako omwana enviiri. Iye twafunawo era weewaana eno we tuli. Olwedde okuyiga okusiba enviiri? Iye. Kiki oyinza okugamba abantu baffe abatulaba abaddeawo oyinza kubasuubiza ki kati ku luno olugendo lupya lugenda okutandika obeere ng'obeera skilled oyiga okusiba enviiri? Ngenda ziyiga enviiri. Abanayagala ng'obasiba nja basiba nga nziyize. Enviiri wali okitwayingizeeko wali okigezesezaako okuba nga asiba omuntu yenna wadde ewaka gye mubadde mubeera ku mizigo? Namusibako bututwa bwokka. Wali bututwa? Kitegeeza emikono tegijja bamizibu nnyo bw'onaaba ng'otandise okukiyiga? Iye. Lwaki mu byonna wagambye kanyiga ebyanviiri n'otagenda mu byakyalaani n'otagenda mu byakutunga n'ogamba kanzije mu kino? Nzaagala. Ozaagala enviiri? Iye. Olowooza zirimu akasente zisobola okuyimirizaawo singa tayimu eba etuuse nga oli wekka?
Iye. Anti ono obadde omumanyi? Badde nze simulaba naye mbadde mpitawo buyisi. Badde ng'oyitawo buyisi. Waliwo omuntu nga gusoose okulaba program yaffe eno, sooka omujjukize omubuulireko tuli ku ki, tutuuse ku step ki wano we tuli. Wano we tuli. Ngenda tandika siba nviiri kunjigiriza. Iye. Omulundi ogwaggwa emabega twalinawo endowooza ez'enjawulo ng'ogamba singa osiika ebindaazi ne gye mwali mubeera ne muulawo abantu balina amagezi ge bali bayetaaga enjawulo lwaki gonna ogavaako ag'okusiika ebindaazi okola ng'ebya hoteeri n'ojja mu byanviiri kuba abantu abamu baasembayo nga bamanyi tusonda ka capital ofune fulampeni ofune sigiri ofune butto obuwunga otandika ebindaazi nga bwakikola nga bye batambuzanga ng'okyali olubuto. Njagala nviiri. Njagala nviiri. Kale abaze batugoberera mwenna okuva gye twatandikira emabega proso ono alina embeera gyazayitamu ey'enjawulo. Oyinza obba gusosola programs eno ne gwe tuli naye agenda weza kati emyaka 15 yangambye mwezi ogw'omunaana olunaku lutuufu lwe baamuzaala yalwerabira naye yajjukira lumu nti omwezi ogw'omunaana lwabeera aweza omwaka sayina emyaka 14 agenda weza emyaka 15. Story yono mpanvu mwagiraba kuva gye twatandikira kubanga tumuyambako okujjanjaba ettama eryo okumutwala ndwaliro okunywa eddagala. Jjukira twamusanga alina olubuto bangamba lwalira myezi 7 ne time yatuukira okuzaalira twagenda okubala abalamu nga olubuto lwalirya bbanga eryo kwataka mu bbanga baliko nange wali omutwego akakali wansi kaveewo kona bukonya wa. Okay, so we twatandikira okubanga tumukwasaganyizaako banga olubuto lwa myezi 7 naye kyeka bete bamanyi bbanga tuufu. Tujjukire nti yamufinsa olubuto the so called Kakiga Ivan yamuddukako ne tugenda ku byokunywa eddagala paka ku ssaawa ya kusumulukuka okuzaala era abaana baffe bonna ne babuuka ne baziikibwa ku bukojja esaidi wa bano Hoima nenaba nga talina okuvaayo akomewo apampane ne Kampala kubeera yayingira Kampala nga ave Busoga eri wali bazadde be nga zaata ayiye embeere wakasi nnungi ate naye ayambe ku maama mwereze kasente embeera ndoza gye yamukubira naye afuna yamugamba ebigambo ebyali biwooma ng'abasajja betutera okukola n'amuwayo ekyebiri awo n'abeera nga yamufunisa olubuto n'adduka engeri yali Nnaalongo nakkiriza nze nfuuke Ssaalongo ne tutambuza obulamu up to now. So njagala okubategeeza nti tufunye omuntu omulala agenda okutweyungako omukyala mukulu myaka ali skilled amanye ebintu bingi twagala tumusabe naye atuzaale tusobole olaba nga obulamu busobola okutambula. Tusanyusa okukulaba nnyabo. Kale sebo. Njagala kusebo. Kale obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Eri omuntu waffe gumuli tusoose okukulaba osobola okubeeyanjulirako newe tuli tugende mu maaso. Amannya agange mpitibwa Namugerwa Prose. Ndi mukyala musibi wa nviiri nzimazeemu emyaka 25. Kinsanyusizza nnyo n'omwana nga naye ndabanga naye ye Prose. Ye Prose naye naawe gwe Prose. Zaala nja kwongera omuyamba. Kyendabyemu bwe kibanga kisoboka ng'asoma busomi ndowooza n'okubeerawo yalibeddewo okuba engeri gye ndi nga wanene. Ogambye otya? Yali badde asobola okuviira ddala wano. Wona abeera ddala wannyini wanewo? Nga waaviira ddala n'asoma ekimwanguyira okuba bw'abanga gyali asobola okulwayo ng'atatagana olw'emirimu. Okuggyako bw'aba afunayo akasente. Ne waba asobola okuva wano kiba kijja mwanguyira okuyiga amangu. Olw'obulumi bwempulidde. Anti waliwo omuntu ajja obbeera agambye okubeera ewuwe iwe tetulina byesale bino ababyetaagisa kusula we bityo. Okusula n'okulya ng'omwana. So siina kyensasuza ku ekyo okuggyako ebyetaago ng'ebyo eby'enviiri kuba bye byetaagisaamu akasente. Ekituufu kyalina gw'abadde akuumirako omwana oyo era nga yamusuubiza ajja bbanga amuwaayo empeera nga bwebeereeba yakasente kati nti giri emitwalo 7. Era tubadde tulowooleza nti osanga ku kiri kye twayogeddeko kyojja okunyonyolako wantu kya certificate osanga tunagenda tugattiriza n'afunako ebyetaago n'afisako akatintini nange Ssaalongo we n'aba nake n'aba nfunye ntumugattirako ne tulaba nti oba asobola okufuluma ate nga asafunye certificate. Certificate yeetaagisa kuba omulembe guno naawe nga bw'ogulaba kiba kyetaagisa omwana n'abako ebbaluwa. Kuba ne bw'aba nga ebbanga lyeyongedde n'afuna oba mulimu gw'ebweru bajja mubuuza ebimwogerako eby'okusoma kwe. So ekyo kiba kirungi n'aba nga atikkiddwa.
ekyo nakyo tukikolako. Okay, so osobola okumuyigiriza wano n'ayigira ewuwo mpola mpola bw'aba atuuse nti yeetaga certificate era olina obukodyo bwayo n'agifuna. N'agifuna. N'agenda okunoonya omulimu kalina ne certificate. Bulungi era n'atikkirwa. Ayinza okuba ne chance ng'abantu abalala nti baba batikkira bambala mu gawuni awo ne bakubamu awo obuyimba obwo bwawiina n'ayambala diguli ye bulungi. Ne pate n'ekolebwa era nabadde bamuyambako nabo ne basanyuka ku kyatuuseeko. Ne bagamba ono tumusoomozza tisalina waatuuse. Yes. Okay. So omukyala gwe tuli naye yagenda otuyambako okuba nti Proso ono ayiga ebyemikono okusiba enviiri. Waliwo ajja okwebuza enviiri bazigira bbanga ki ziba style ki ez'enviiri. Kati ng'ono talina kyamanyi completely naye agamba awulira akyagala. Tumutandisiza ku ddole nga bwe mukiraba nga ddole eno kayidi tubenga. Kwe tutandise okuyiga okunyoola kuba kati waba tannayiga aba alumisa tetusobola muwa nviiri za muntu. Kino tekirumwa. Kati wayiga okukwata ne tulyoka tumuzza ne tufunayo omuntu asobola otuwa omutwe n'atuyambako n'ayongera okukakasa ng'asibira ddala omutwe gwagenda okubeera ng'asiba kuba tajja kubeera ku ekyo. So awo waava ne tugenda tumukyusiza emisono egy'enjawulo n'ava ku ogwo ogumu ku ebiri paka n'emipya egyeyongera. Okay, so style ki ngaza anaatandikira kubaza alina okuyiga ebbanga ly'anaamala ng'ayigira wanewo. Naye ye nga yennyini yeegomba. Prose kati gwe oyinza kwagala ki? Style ki ez'obuviiza olagamba? Ky'omanyiiko omuntu ng'akunyumidde ku mutwe kiki osinga okwagala okwegomba okuyiga? Oyinza okungereza nti oba bukuubo oba buguwa bweranzeranze. Bw'oba tomanyi mannya ga nviiri. Kiri kuno kye bayita penso. Oba twist oba busatu. Busatu mbwagala ne twist njagala omuyiga. Enviiri endala zonna njagala oziyiga. Kati ebyo byennyini byasoose era bye bintu omwana muntu byasookerako okuyiga. Enviiri endala ezisinga ziba nziba otandikirako nga tannaba kuyiga ebyo. Awo kijja kuba kimuyamba okuyiga amangu kubanga n'ekirungi nti nekyaliko akyagala. Ansanyusizza nnyo kuba baleeta omwana ng'ate ayagala kyalaani ng'ate abazadde bo bamwagaliza nviiri. Kati ekyomukisa omungi ono gwenfunye yayagala nviiri ate nga nange ze ndimu. Awo ajja kunnyanguyira. Waliwo akasente kwayogeddeku tulina okuba nga tutandika nako tukaweeyo tulabe nti obulamu kitambula kigende mu maaso. Omanyi twagannyo ntubikola wano kuba tulina abantu batuyambako akatini eyo bamanye. Akasente ako emitwalo gyali badde 35 n'atandika kuba nyina okugula ebintu. Sobola tutandika nga tewali bikozesebwa kati yo dola agisiba njereere ate nga yali badde agisibirako ebiviiri. Kuba bw'atandikira n'enjereere era ajja kuba nga tanyweza kuba alina okulukiramu ekintu mu ebyo by'anyoola. Kyova olaba tukasabirawo. So tubaako emitwalo 3 ne wabaawo n'etaano egy'oggulayooko ebiviiriviiri then n'asatu aga school fees. Katwongere ono ennyonnyole ku kyongambye ku kiri ekya certificate singa obusobozi buba nga weebuli nakyo kinnyonnyole tumanye akabeeyi kaakyo abantu bakimanyi. Bwe tumala kumusomesa wano waliwo essomero eddala eryawandiisibwa kuba eryaffe si liwandiise ne tumutwalayo n'ajoyininga ne bali abaana baba basabayo emitwalo era 35 emirala. Gawuni n'okusasula certificate. Ziba zisobola okumalako. Oluvannyuma nga tumaze okukakasa nti ayize. Kuba bali buli mwaka bafulumya. Kati abalina ojoyininga mu abo. Tunoonya akakasente akalala nga tukasiza nti ayize then nobako engeri y'omujoyininga eri nafuna certificate ne gawuni ne babatikirira wamu n'abalala. Era n'afuluma naye ng'asomye. Ne basoma wali erinnya nti kyali ki Prosi ne bamukwasa certificate n'afuna n'ekifaananyi. Kuba nali ngubeddekokko emikolo nali ngibeddekokko. Kuba si yajja okuba ng'asoose. So ndowooza abantu baffe mu followinga kyonna mukiraba Nalongo ono ye yafukamuuko wanjawulo omuuko eri abantu abalala betuze tuyambako. Ekisooka ono mwana wa kusatu nze nga nze Sonko nga nsanga omuntu ali mu mbeera enzibu mu abantu baffe abali abawagizi ne mugamba nze mpeereza obugoye bw'omwana
mulala n'agamba mpeereza baby show and so on ne bazaala n'omwala wa kusatu ne mu bawala bonna be tubaddeko nabo ono ekyenjawulo kibadde kimuliko yabadde alina emyaka egisembayo okuba emitono twaliko ne Nakafu Lydia mumujjukira era mwayamba Nakafu nga tuli wamu ffenna yalina emyaka gyali 16 twamusanga maama we yafa kitaawe yamumanya maama we yafa enkolagana eya love taata n'omwana neebula n'asigala yekka n'abeera mu baneiba namusanga amazi agasala ebbanda we Kyambogo nga gamusibidde mu nyumba ne mukolako story ne mugira ntugikolako faalapu nga ina olubuto nga buzayo weeks oba zaali 2 okuzaala era mba nakamutandika in fact byali biganye ebibye ne lwakuba nayinamu ezange ne njagala muwe ebintu paka oluvannyuma ne responding nga ntuyamba Nakafu omwana Nakafu katagenda myaka 2 alhamdulillah Nakafu twamuta yatuuka n'abanyizaamu ne tumuta ne tuba ne Nankabirwa teyazaala bulungi yali operated Nankabirwa yali emyaka bya gyali 18 19 ye nga Nankabirwa awangala n'akawuka kaleete ndadde ya mukenenya nga yazaalibwa nako ye akalina maama wa akalina ne baganda bonna family balina nga ate embeera nzibu nnyo ne tubeera naye Nankabirwa n'azaala omwana katale kali myezi ndozo banga 8 ndowooza we watyo ate gye twabadde ne kizireeta kyali kiprosi wa myaka 14 olubuto nga lwalina lwa balongo ayina ettama nga limuluma abazadde be bonna babiri alhamdulillah gye bali nenga nabe embeera nzibu to extent nti abazadde basindika we 14 ajje mu kibuga afune hoteli mwakola akunganya akasente abaweerezenga naye yafukolanga akasente ke yakola ate waliwo abalala abakalyanga ate yakafunangamu ate nga emirimu gyali miitirivu nnyo so embeera neemuforcinga okubanga yakaluba embeera neebeera bwetyo paka kati so ne tutagala tumuteera awo tutyo so ayina gyali ene wa mukwano gwaffe yamusaba kuba tulina bakono baffe ku social media ajja mukuumireko omwana ajja musolayo akasente ka mitwalo 7 neta naweza mwezi ye nga bwali tayina ngoye kisoka kya byonna n'ebirala naye akasente kale tusigazaayo akatini olwo akabadde walo nabadde mu WhatsApp group basenze emitwalo gyabadde nga 6 n'obugwamu nange nentopinga ku twatopinzeeko so twagala tukozesa akasente kano tukakwasa omukyalo n'emitwalo 3 ajasigala nga agambye ajasigala nga tubanjayo ku balance ka mitwalo 5 bonna tufunye obusobozi nga agenza ayiga nga tusobola okumukolera ku certificate tubikole wekinaba kiganye alhamdulillah tutana tusasulira awo kitegedde bulungi nnyo so kyekyo twazze ne sente nga tuzirina tutera abamu tebatanya nnyo kwagala kulaga sente mu kamera ne mukkiriza oba mugaane sinsi nti ebintu nammwe ababikola abasinga obungi abamu mubituyambirako mu kamera era tukomawo ne tubikola bwe tuti so mami akasente 10 2 3 akasente kaakano procent ozirabye tuzisasuddeyo tudisappointinga abantu faayo anti weyogere naye mukole obudde obutuufu ne anti ne bwana abagambye ovengeri ojje time obudde bwana abakuwadde oyige oba bebe onajjanga naye oba oli anamukwatirangako teekayo omwoyo oyige guno omulimu gwa muntu kasita oguyiga oba oguyize ne bwolekera ku machanga sonko oba nfudde oba njawukanye naawe ekyo omuntu okisigaza ekyo badde okimanyi tebigenda bbanga bindazi nti capital bwaggwawo nga biwedde ojja bbeera nakyo paka abantu obagamba ki abatuyambye kupaka nakati bakyakuliko beeyanza nnyo be bali kunyambako iye naawe we bali kunyambako so school fees atuuse twagala oyiga ebintu bulamu butambule iye okay nendayiga mami omugamba ki oyo wuuyo omuwala oprosi munno njakwongera omubuulirira kubanga mwana muto ffe twazaala tukuze naye awo batandikira ffe twali tetunaba na kumanya basajja naye kati njakwongera omubuulirira buli kintu ajja kikolera mu myaka gy'emituufu kuba kati naye yennyini yafuna essomo kuba social media emumanyi kati ne bwayitawa nti wakuba mbadde sifollowinga nnyo bamumanyi ne muno mwennyini bamumanyi bamulaba kati ekyo ajja kuteekayo omutima nange nja mubeerako nnyo kubanga ndabye nti yeetaaga obuyambi ate naye okuyamba abantu be mugambye nti bali mu mbeera si nnungi nange wendi wano nviiri era nange nakola nezimbira naye nga najja mu nviiri owulira prose erinnya lya prose toliswaza kuba nze nange ndi mukazi weono wogenda okuyigira wange saluni yange ate nga wange so oteekayo omwoyo oyige bambi twebaza nnyo n'abantu abayambye omwana ono
mwebale nnyo mwebalire ddala nawe mwami Sonko webale nnyo webalire ddala ebyange kale nze Sonko Muhammad omukutuguta nti tusinzira okubanga tukuweereza nyongero bajjukiza nti nkola airport pickups mutambule naffe tulina ko ne offers ezigenda maaso oba osobola okubookinga omwezi gutegunaba kuggwako tujja sobola okuwa offer nga tukendereza ka kasente katinitini ku sente zikutambuza okuzeewa mmwe jjukira ntukukima ku kisaawe Entebbe ndikutambuza bukolokolo paka wakomo ku mulyango ojja kutambula ng'oli safe abakoma especially bannyinanze abali eyo bakadama enkuba mu Uganda etonnya boda simbi osobola ogitambulirako naye enkuba singa kusanga mulimu ebintu ebyomugaso bijja kwonooneka okitegedde weeveemu at least obaze embeera olabe nti waliwo entambula esobola okutuusa ewaka ekirala n'abagezi bangi mwiza ogamba twisatiisa lwakuba nti alanga business ne oba tutambudde nange baana bangi baashakama batambuza kamabba atambuza nalaba ne lama naye yatandika n'abalafu n'omuntu yenna akutambuze ne tutambudde nange otambule ng'oli safe kuba wakafaananyi okubi ekyeyo emyaka 2 n'okusukkawo ali n'okomaze okomyewo nazate ne bakubbira ku kisaawe oba enkuba neyonoona ebintu oba ensawo ne zibula kiyinza obutaba kirungi era kiyinza okukulwa ku mutima nga kikyakuluma Professor Kaide yali emabega wa kamera nyinza obutasukkawo wano tujja kuba nga tusinkana mu programu zaffe zinaddako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwine Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155